amanya Shamemanja ndi wano lwaleero kyaliddeko ku Sheikh Omar Siddiq. Tugenda kubanga ate Sheikh atuyambako okuddamuko ku bibuuzo sinakindi tutangazaamuko ku biki ebitambula naddala ku nsonga z'obusiraamu kwe kulina omuzikiti Old Kampala funa kye tumanyi ng'ekitebe ky'obusiraamu. Abantu bangi banakuwavu era bangi bavuddeyo nga bagamba bannaife tuli beetegefu okusonda tusasule kyonna ekibanjibwa tulabe ng'ate tusigaza omuzikiti gwaffe. Sheikh, assalamu alaikum. Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusanyusa okukulabako. N'abalaba ensanyuka. Amiina. Abasiraamu bali kuno nno bangi nnyo era balijo tulindiridde tugamba ani anaavaayo okwo atuyambeko okuddamu okwo ku bibuuzo by'abasiraamu ebiyitiridde. Gye buvuddeko awo amawulire gaakubanga omuzikiti gwa Old Kampala gutwalibwa. Ng'ani agutwala? Kyetwagala okumanya. Ani agutwala, lwaki bagutwala, nga basheyi mukozeewo ekyokulaba nti nno ettaka lisigalawo n'omuzikiti ne gusigala. Bismillahi rahmani rahim. Twesiimye okubalabako, mwebale kujja tukyalirako naye lwaki tebutuwummuzaako? Ensonga ndowooza ebatambuza oba ebasitudde ndowooza eri waffe erabika nga egwanidde, sijja kubiginenya, erabika nga egwanidde era ndowooza omuntu yenna nga musiraamu agitwala nga ya nsonga, olw'ensonga nti kino kitwalibwa ng'ekitebe ky'obusiraamu mu ggwanga, naye si kyekyokka. Ndowooza kyekisinga okubeera ekyeyolefu, naye tulina ebitebe by'abasiraamu bingi. Kakati ekimu bwe kiba nga naddala ekyo nga kituukibwako ensonga, ndowooza kireetera buli muntu yenna okubeera concerned n'okubeera nga yeebuuza lwaki kiri bwe kityo. Naye ndowooza ebikoleddwa bingi, buli abantu boogera ab'enjawulo okuba temuli bamativu nababoogera kiki. Ate kati ne tugamba mu bantu bonna omanyi kati linga tuddukira nnyo ewa Sheikh Muzati. Yafa. Ne tugamba Sheikh ataliiwo nakunoonya ku Sheikh Omar Siddiq. Ensonga zoogera nga bwe ziri ne tukunoonya. Mwagala kunkubya? Twagala ozituwe nga bwe ziri tubeere batebeeke. Ensonga zino, ensonga z'omuzikiti zifaanaganye bwe zityo, naye ndowooza lwakuba nti waliwo ekirala, waliwo emu ku properties eza Uganda Muslim Supreme Council ndowooza ezaatundibwa mu ngeri gye zaatundibwamu ne zivaamu obuzibu. Ndowooza ebintu tebyali birambulukufu, kati butaba bulambulukufu be baaguza ndowooza ne bagendako mu makooti eyo, kati amakooti ge gaavuddemu okusala okwo ti either muleete ssente oba si ekyo katutwale ku byammwe, ne bye baasonzeemu ne basonga ne ku muzikiti. Naye nga gw'omuzikiti si baagusonzeeko nti either musasule ssente zino, nawulidde obuwumbi 19 ne ssente ezigwamu, akayumbi kabeeramu miliyoni si 10. 10 Shamimu, miliyoni 10. Ayaga nti either musasule obuwumbi 19 oba tulina bye tugenda okutwala bye tubaliriddemu ssente zaffe, nga n'ebyabaliriddwamu bye baalabye ng'eby'omuzinzi ndowooza baalabye n'omuzikiti bw'ogutandikirako oba ofunye ekisava. Kati mmwe amawulire ne gabatuukako kubaffe ate abeeno abasiraamu abali eno we gatutuuseeko ne tugamba tekisoboka. Ne tubalinda mutugambe nti nedda tegulina gye gulaga nga tetuwulirayo kanyego. Gwe tonalabako mufuti ng'agamba tegulina gye gulaga. Mufuti namulage ng'agamba ensonga ntono nnyo abantu balimba. Kakati abatuwuliriza oba abatulaba Shamimu n'abantu abatuwuliriza, Uganda Muslim Supreme Council ena ekizibu. Mu bizibu bya Uganda Muslim Supreme Council erina properties
nyingi. Properties ezo za muwendo za bbeeyi kati zitegeeza ssente. Kati okujjawo nga Katonda ng'asaasidde nnyo atudde mu Uganda Muslim Supreme Council okubeera n'omutima omukkufu, naye bw'ataba na mutima mukkufu, twali tulabyeko abalina emitima emikkufu babeerawo awo nga properties ezo mweziri ne bazirekamu ne bafa ne zibeerawo paka bano bwe bazisanze. Tetwafunanga kolangozi za properties mabega, naye kasita otuula awali properties ebyenfuna ng'oli mu luvu etaabu awo weeva ngati naye wano lwaki tibawatuwaawo ssente newali ssente awo wafudde obuzibu. Naye nga Uganda Muslim Supreme Council kitegeeza properties erina ebyobugagga, kubanga omugenzi Idi Amin Dada abamu abakulembeze abatufuga tebaagala mwogerako, naye Idi Amin Dada yatandikawo ekitebe ekyo myaka gy'ensanvu, ndowooza 7 mu gumu wakitandikirawo, naye bw'amala okiteekawo yakiteekawo olw'ensonga ze nga head of state, naye bw'amala okiteekawo era yakiwa ebintu bye tukakasa nti ebimu yabigula buguzi nga state nebifaako bwe bityo bingi, naye n'abantu oluvannyuma lw'okuteekawo ekitebe ekyo abantu bangi bagendanga bakwata tuziyita wakufu ebintu bye baagala okufunamu empeera nga bya bugagga, oli nga awaayo ettaka mu busiraamu nange ettaka lyange lino liwasa obusiraamu naye tunaalikuumirawa nti tulina ekibiina kyaffe ekya UMSC tukitwale tukiterekeeyo. Kakati olwaleero tufunye obuzibu ti ebintu ebyo byebigenda bitundibwa ne bireeta obutakkaanya n'obuzibu n'okulwanagana n'amaloboozi mu ddiini eno ey'obusiraamu. Awo kale wali obuzibu. Kati Sheikh, omusiraamu ali eyo akulaba olwaleero abeere mu gavumenti Uganda Supreme Council ng'omuzikiti tegulina gye gulaga? Waliwo statement gye nafulumizaako emabega nabadde kwemu ku leediyo ne ŋŋamba nti omukulembeze ayitibwa Mufti olwaleero ng'amanya ge ye Shaban Ramadan Mubajje akoze bubi abasiraamu, akoze bubi nnyo abasiraamu. Omukulembeze oyo akoze bubi abasiraamu kubanga obusiraamu buno emabega nga tannalondebwa bwalina ebifaanagana nga byolaba olwaleero, ng'abantu bali mu busekitisi balina ebibinja, naye baatuuka ne bawulira nga babikooye ne bagamba naye lwaki tubeera ne leadership emu nitubeera mukulembeze ogwo omu, ne beegatta mu mwaka gwa 2000 ne bagamba tulonde omukulembeze ogwo omu, era bonna unanimously ne beegatta ne bakola buli kyonna ekyetaaga okukolebwa ne bamulonda era ne bamutuuza mu ntebe. Olunaku lwe baamutuuza mu ntebe abantu bonna baakuluumulukuka ne bajja babeerawo bonna bw'owulira ne basanyuka, ne head of state yaliwaawo gati busiraamu ndowooza ekizibu kyabwe kikoze kitya. Naye okuva ku olwo lwe yatuuzibwa mu ntebe wayita emyaka egyo oba egi n'atandika ekizibu kyasinze okukola mu busiraamu muno kutunda properties. Atunze properties okuva mu mwaka gwa 2000 ndowooza mu 3 owange otunda mpaka mu 2004 awo mu 5 bwe yazuulibwa nti atunze William Street gy'owulira. Ekyo kye kyali ng'ekinene kye baalaba kubanga kyo kyaliko nakyo omuzikiti. Omuzikiti ogwo nali ngusaaliramu era nali ngusomesaamu ebifaanagana bwe bityo nga tukoleramu emirimu egy'enjawulo. Bwe kyatuuka awo ebizibu ne bitabuka nnyo, naye ng'emabega yali alina byatuuze awo mu Kiyindi awo nze wenkulira awo mu Kiyindi waliwo amayumba mangi gonna yagatunda n'agamalawo. Wano enajja Nankumbi ebyawo byabitunda ne babimalawo nago gaali mayumba. Bw'okera wane Wakiseka waliwo agatundibwa n'ebirala bingi. Era lwe twagenda okubuvunaana ku musambu ng'ogwa Dr. Jemba nga ogwa William Street ebyo byonna byavaayo. Lwaki bino obikola? Abaali beegasse abasiraamu ne baddamu okweyawula naye nga beeyawula properties mpaka naye ekyo kyandibadde kyamala okulaga omukulembeze ono nti
abantu tebakyagala naye kyewuunyisizza nga jjo lyabalamu mwaka ndowooza guli gumu 2 3 we twawulira Ssembabule bamutuuze ate olwo nga nabo basitukidde mu kinene teziri 2 square miles kuba ziri acres 1200 nezo ne bazitunda abantu nno byatabukamu awo abawolereza ne bawolereza emyaka ng'egi emabega ne bawolereza twakitunze ey'onkulaakulana kasa twaguzemu ekizimbe abamu kirina akulabye abamu tewali wamanyi era abantu ne bakyankalana ne bakomekereza ne bawola omanyi buli ekifuuyibwako empewo kimala nekikola kitya ne kiwola abantu ne balowooza nti biwedde babadde shocked nga bifubutuseeyo nti kaakati ate biri bye mwasirisa waliwo ababibanja baagala ssente zaabwe naye oba sseekyo tutwalamu omuzikiti gwe tugenda okutunda n'ebirala 5 kuba batadde mu nankani ebinankani 6 nga n'omuzikiti ogwo gwe gumu kugyo mbu bwe batyo bagambye kati kino kikadde naye rangoozi zonna eziri mu busiraamu ezisinga okubeera ennene mulembe guno zonna ziva ku properties ddala omukulembeze ono alirekayo okutunda properties z'obusiraamu kino kyesinga okunnakuwaza ddala mubajje olirekayo olitegeera nti okutunda properties kitabula abasiraamu Shamimu n'abampuliriza gwe tomanyi nti okutunda ebintu ebyo kwe kwavaamu obwo obukulembeze bwolaba ekibuli bwe bayita Office of the Supreme Mufti fe tubulonda obukulembeze obwo bujjawo oluvannyuma lw'okutunda William Street eyo kati olwo nga batudde ku Afirikana bakulemberwa Sheikh Obedi Kamulegeya olwaleero naye alina mufuti ono ali Shabani bo bayita oyo yeyatuuza olukiiko lw'abaseeka nga nange mwendi ku Afirikana agati ono byakoze tagwana kuba mufuti tumuggyemu obwesigwe ne bamuggyemu era ne batandika okulangirira takyali mufuti waffe era ne bavaamu baga nti abange tulonde omukulembeze omulala era ne babuuza tumutuume linnya ki paka lwe bakkiriziganya nti oli bw'aba mufuti tulonde Supreme Mufuti nga tunoonya muli waggulu bino biwambi Shamimu n'abasiraamu ne balonda naye mwana wattu byonna bwe bitu ne bigenderera byakomekereza gavumenti wali ebanywezezza ne wano ng'ebaleseewo era bano ne basigala nga weebali awo oyo n'asigala nga akyagenda mu maaso mwana wattu ekisinga okunakuwaza atera okufuna baakapu ya gavumenti omukulu oyo nze siri mumativu n'akamu n'akeddagala gavumenti ebaakinga nnyo omuntu ono era nze kugambye nti mwagala kunkubya kubanze bwojja kumbuuza bino siyinza butogera ku gavumenti sisobola kakati ebintu bitundibwa mwenga abali ku abali nakasero William yavaawo waliko wasibe waliwo n'abasirikale kakati mukozeewo ekyokulaba nti bino byonna bistopingibwa kugenda kutula musirike busirise mpaka ebinaggwawo tetusirise nze ng'omuntu bw'ombuuza nyinza okugamba bino ebigambo wammanga ekisooka nawuliddeko omu ku banne bwe bayita babadde bayita bombi ennaku ezo bamuyita ndowooza Sheikh Muhammad Yunus Kamoga emabega awo twali tuonayo bwe bayita mayiza tebakubira bigambo kuba twogera kunkola ki nze kugambye bwe bakola batya bwe bayita babadde mu ddiirwa abo bombiriri eya William babadde mu ddiiru ya William aba babiri era ddiiru ya William ye yabagatta twekera ku makya bino ebinankani byabuga ti bano babano basiikanye eki so balina ddiiru gye bakola batya naye ennaku ezo waliwo ebintu bye twali twogerako omukulu oyo n'agamba temwogera mu kamera
mukola ki ku social media ebintu bino tubimala mu kyama naye neewuunyiza nga mulaba ng'ayogera atuuse n'okugamba nti weetereze mufuti bw'oteetereza ogenda kuyingira omuliro ati ati ono mu kamera anonyeemu ki lwaki tagenze wa mukwano gwe mu kyama ati agende mu kyama nga bulijjo bw'atugamba eryaki ye yatugaanira ddala yagaa ti toyogerera mu kamera tebina kye bigasa agende nga webasinkana bulijjo mu kyama agende bwogende mu kyama oyo omu oyo asibawa nnyo attention owokubiri mubajje alina omukolo gwe yabaddeko neyeemulugunya ku nsonga eno naye yagambye ekigambo wano waliwo ensonga bbiri yagambye n'agamba nti abasiraamu tetulina ssente ze twetaaga omanye ennaku zino waliyo Musa Masimbi yagambye nti alina abantu bo bwe babawa ebyapa bibiri ekya William Street ndowooza n'ekya bayitayo bate Nakasongola waliwo awo faamu nawo agati bo bajja kugula bino bibiri babawe miliyoni zino ze beetaaga biliyoni ze beetaaga bo babeere nga batutte ebibiri baguze ebibiri ne basevinga ebina nayebyeko ku Salamu TV bamuyita Mahbuba yabadde ne Mamu Kasozi ngati tewaliwo obwetaavu fe twetaaga abasiraamu miliyoni 5 basebale yagambye bali abasiraamu miliyoni 10 bwebafuna abasiraamu miliyoni 5 ku 10 buli musiraamu n'abawa yagambye 100 oba yagambye 1,000 ekyo mu mwezi bajja kuba bakimaze zonna ate abantu bazongerako basobola batya okusevinga kino naye ye njagala statement eno omukulu ono yagambye mu obwo bwe mutambuza ti Uganda Muslim Council teyeetaaga ssente ya muntu teyeetaaga buyambi yeemalirira nafunye okutya tebabanga balina kibagenda okutunda ekirala yagati temutusondera Supreme Council ngagga era ffe bwe ziba ssente ge kyebatuuseeko fe tujja kukola kutya fe tulina ssente nafunye okutega omukulu tabaga ayinayo kyatesese kyagenda okompasetinga nakyo saawa yonna tuyinza okuwulirayo kyebatuuze ate kati gwobitereka ne bwona obibabibayi kati gwalina ekyapa kyabyo kati alina ebyapa ebyapa yinza okuba birina naye nga tumanyi nti she atuula wano bwe wati ne wano bwe wati wadde ebyapa tubimanyi nti birina naye nga mukyala waba amanyi tulina ettaka wano ne wano ne wano owange era bo be bamanyi kati ennaku zino tunoonya ekya William bange bakiteekawa kuba pulezidenti oyo bwe yamala okkitonda ife twasituka ne tugenda ne twogeraganya ne pulezidenti oyo twali bintu bya kulonda najjaawo awo ku Nakivubo Bulu twaliwo nze naliwo oyo Muhammad Yunus Kamuga yaliwo Sheikh Muzata yaliwo Bakirya baaliwo ati owange musajja we yakoze bwati akati nabitegedde naye ngenda bikompensatinga oli direct Lubega katuwumu ebibye tukize ye yannyini nakwata ssente nakola atya nazasula era ekyapa bwe kyamalo yakiza ate mu Supreme Council head of state oyo gwolaba Ssekakaamulege yanakuŋŋaanya abo walimu eri ng'oyise Nakifumu oba bayitawo batya Nakaswaba balina awo akatundu oyo akuŋŋaanyiza n'agenda pulezidenti najja abasinkana nagati ekyapa kyammwe kiikino bwe yava eyo yajja direct awo ku Supreme Council nagati ekyapa kiikino ange kirazeewa akirese eno bakirese eri yaddayo nakyo kati bw'obuuza kiririddawo ekyo naye neebuuza Shamimu n'abasiraamu ani yawa mu bajja olukusa nti yatundenga ng'abantu bo bwalya nga bo we bajja ne bakompasetinga ani yamu olukusa batya ono yaani yatundenga billions alye babasiraamu badde ne bajetike yaani oyo era nze mbuuza Museveni oba pulezidenti w'eggwanga lwaki tatugirawo omusajja oyo
yenna nyiriye si mmwe mwamulonda oze bakubakola babuleti chabibu bakubakola babire twava zalisede Sheikh Muzaata twava ekibuli awo ero kati naye ddala omusajja ono yaani ero kati ekijja kijje tukulembera abasiraamu tuyitawo twayita nawo oli ku barracks ne tujja tuyita mu kibuga wakati babalesaawo awo na batuleka batuteeka bankubirawo kuyuga kiike awo waliwo kuyuga kiike nadde engulu nkeera ate mmanyi ebyaddirawo nkeera kwegamba abantu bakozeeko efforts zonna ono ayongera kwonoona abasiraamu bwe bakaaba twala tugende naye kiki lwakyafuukira lwaki atundanga omanyiza ekinneewuunyisa abatulaba Supreme Council ogiraba owulira nti batunze kino batunze kiri huge amounts of money sente nnene ennyingi naye gwe okimanyi nti omuzikiti ogwo gwazimbibwa Libyan government waliwo university awo Islamic Core University era nayo eyitibwa Islamic Core University yazimbibwa Libyan government obuyumba obuwola bwetoolodde awo mwolaba ab'emipiira abo obuyumba obwo buli wali opposite police bwetoolodde olaba bulimu abatunda emipiira awo twala tugende obuyumba obwo poloti eyo yalizingibwa basajja balaba emyaka 49 ne tuleekaana tugati bannange ani atunda ettaka naga nti twali muguzizza bo bakuyita kulizinga naye kulizinga kitegeeza kutunda twali muguzizza emyaka 49 ali developing asolooze oluvannyuma lw'emyaka 49 lijja kutuddira kiregeeza era nalyo nawo sibe badevelopinzeewo Supreme Council talina ssomero gw'olinayo essomero lyomanyi erya Supreme Council Supreme Council yazimba essomero bweriti olimanyiyo Supreme Council talina ddwaliro n'eddwaliro eryo eriryawo nalyo yalipangisa waliwo kakati waliwo abaliraaninga obitegedde byonna kakati sente zino wali batunze obuwumbi bwe buti wano batunze obuwumbi wano batunze obuwumbi ziraga wa Shamim simanyera bazimbye n'amaduuka amapya ku mulyango awo omukulu namulabako mu kamera nga kati mugamba mutya nti twazimbye twatunda William Street otwa twateeka eri twajja mu lusuku ne tubaleetera wano mulya ate mukaayana naye bwe bubanga buno babutunze obwo tebuli worth billions zitundibwa mu kintu obwo busente naawe obwo buduuka bulokaapu bwe bazimba mwaliro bumwe ebiri kaluma ne ofiisi yange kasinga obwo miliyoni 3-5 naye twogera mu billions of money ziragawa mwali mubuuziza tumuuza ntoka kisutawulya bwe mpuuza n'agamba ki ani akwanukula agamba tayogerwako owange byabufuzi kakati abantu bagezezza bagamba nti baali baddeyo n'engeri yonna gye bakola okubeera nga basasula naye nze Umar Siddiq sirimu abo bakkaanya n'ekyo era siyinza gamba basiraamu nti basonde basonda ki mulamuzi kyoyo asobola okuyimirira mu bantu n'agamba nti olw'okuba Umar Siddiq oba omukulembeze yenna yalidde kyalya akatutwalemu essinzizo moreover national mosque ndi affe bwe twalabye okusasula tusonze ku muzikiti waliwo asobola okikola bulizisa Olubaga Cathedral waliwo asobola okikola nti waliwo bakaridinaali mubayita batya zimanyali nti yakoze obuvuyo kakati basonze ku Lubaga Cathedral oba Namirembe yegenda wali asobola okiyisa
Lwaki? Babirespectinga. Ani ayisaamu ekyaffe amaaso. Eno National Mosque si ya muntu. Basonde ki? Gw'omanyi nga gwaliako ku sitoli musiramu. Waliako ku ssente ezo. Baddeyo eri gwe baaziwa. Oba bamukwata basibe batwale. Balongereze ebibye. Zitya omuzikiti gwani guno gwa muntu. Is that a personal property? Abasiyamba bire bagomonte kujja genda. Tegulina gye gulaga. Oba tukuba omuntu tumukube. Azenira ndo kinyongera. Kakuruno ne bwotankuba labba bullet kuba eryokya nsirikirewo. Nkube eryokya nsirikirewo. Abakulu abasiramba badde bewadde nno. Toyina esikola. Nafe tukole bya tafaali eby'amayega. Otugende mu kyalo omukazi anooja siringi 10 nga nsangi yajjudde. Nsangi wamuyimbako. Ani alidde ensangi. Kweka tugende erya n'abantu abanaku mu byalo. Muleta 10, muleta 10. Tugende tusasulire mu bajje. Lwaki bakwata mu bajje? Ate kati kiyimba abasiraamu temwalitandise kwaji kiyimba bamukutte bubi nnyo ne bamufulumya bubi nnyo ne tugamba aja akoze atya. Baludde emabega awo nga balwana ng'alwanira mu ttiimu y'abasajja balaba. Ttiimu y'abasajja balaba emabega yonna yebadde mu kugula ebintu ebyo. Era abasajja balaba fe emabega eri tumumanyi nga Hacks Investment. Yasooka nga chairman wa Uganda Muslim Council awo. Naye muno munago yo balaba gwolaba. Nze sikwekangako mu muzikiti. Omulabako muzikiti gwawe. Mwasala. Ntegejje babamu abanjo. Awawa gumgwawa. Nze nali mwekanzeeko awantu awanga Makka. Makka nali mwekanzeeko. Naye mugamba ebintu byewuunyisa abantu bano bamanuvalinga batya ne batuuka mu position zino. Kayanja abantu bano bo tubalinako ebyabwe ebizibu batunda ttiimu eyo yatunda ebintu ebyo emabega kati batulumya babadde mu ddiiru awo bantu baawo amakulu tewalumiddwa nga Kimba bamuwalapana wali yamuleese twaludde okwemuluguza yazze kusaalira eyazze atya bagambye yazze ng'ali protected. Yazze na poliisi ate era poliisi yamutudde. Poliisi endala gye yasanze mwebiti ebya gavumenti bwe bitawaanya abantu era gwe bantu bamutwanoza ng'ogamba yasajja tebitwayo na budde batwala munnaabwe baleese munnaabwe era batute munnaabwe amanyi gwakiba babeerako mukwano gwaye gw'omuntu ngozze mu bya bulijjo we are friends. Kati nze nasembayo kusiigana nakukubira essimu nga takwata ennaku ngezi abaga Kimba tokutte essimu zange naye kale zifuddeeko nasembayo kusiigana Kimba oyo nga nze kumbuuza byakulonda wange nga tonabula ku byakulonda ne mugamba nti nze Yemba nkubuuliranga mwana wa maama abantu 3 nga bali mu kintu nsooka kudda bbali n'ekiringiza bwendi kikiba bali kuki nawe nga nti mubajje Sheikh Amulegeya ne Muhammad Yunusu be bali mu kintu naye byaggwa bitya ngobyo twabalabako gwe tisakulaba lwaki tewage mu state bababudde ekifaananyi nga balaga nti enkolagana kati enaatera okuba nga eri maleemu baali bagenze mu dduwa kyebugandi bano bwe bayita malwaki temwagenda tugenda mu mivuyo ffe
namugwawo bwotulengeramu yagamba mugezaako okulaba nti mwegatta mwena mukolaganiramu aba Supreme aba Nakasero abali abakuwuliramu ani yatwawula kibeebuuza ensonga lwaki kugambye nti twegatta mu mwaka gwa 10 kati twawukanye ki ekitwawula kugambye nti properties aye n'olwaleero ze zikyali ensonga gw'olowooza eyo enkola egatta eyawula ayawula yakugamba nti tubeere bumu ngero bwakola ebyawula ne Shainusi yali kusaidia mwe etya yavaayo dda mwategete yababulirako ng'anaagenda agayo gabuulira atya yebula bwebualabira okukamera nga zikulizirese taatuloga ti masakini omuzikiti gwa William gudda omuzikiti gwa William owange omuzikiti gwa William nagulimu era ndowooza naye bwe gwava mu mikono ne gugenda mu mikono gy'oyo gwoyogerako Muhammad Yunus ne batandika okubeera nga bagulina in control enkomerero ya byonna bano aba Supreme Council bagamba bali nti awo naffe twagalawo omugabo kati ne batandika baga nti either mutuwe omugabo oba seekyo tugenda kubajjawo oba seekyo tugenda kubajjawo bebamanyi batwalewo kale bakkaanya ne babeerako percentage gye babawa ne gye beesigaliza ndowooza bali bakkaanya babalekere 40% bano aba Supreme Council batwale 60%. naye nalabako oluvannyuma nabaga nti abaveewo era ekikwekweto ekyo nakiraba deployment yali y'amaanyi yakulemberwa mu Rushidi Luwemba ogijjukira eyo okuva ku olwo ne bakitwalira ddala era bwe n'emikono gy'abano kati waliwo abasaalirawo abaawa ku mulyango kuliko basirikale wansi waliyo okusolooza naye ku mulyango kuliko basirikale lwaki ate wakyali kusaala waliwo akujja sente z'abakazi balikyo n'okukazi misaala gyabwe okusaala kwava tebalina naluvuvumo lona lugamba nti baliddawo ne basaalirawo abasiraamu baagalawo birala oyagala byakusaala bwe gwomanyi nti esola ya nsonga naye abali ba sente tetobabuulire Mufti amala bbanga ki mu ntebe ffe tulina ebyo mbu bino constitution ebifu mbw amalako emyaka 7 sibali twatugende koze ebitakwana aveemu naye nga mu mateeka mwali mumulonda wano mwamulonda abeereko lubeerera ani akulonda obeereko olubeerera mulina kye mwateekawo nti amala myaka bwegi gwe bwolaba obwamufuti obwo omanyi ekigambo kyange kyanjawulo obwo obwamufuti bulinganga bwa chairman mukkanya bubeerewo omukanya omuntu abubeeremu mukanya omuntu aveemu kati mukkanya aveemu kugenda owulirize ku midiya yammwe eyo bantu bagamba ki n'abasolooza bagamba waliwo abalina akakwakulizo kweyagwa baga nti basolooze waliwo abalina akakulizo akagamba nti tujja kusonda kyonna ekyetaagisa naye oyo aveemu abasolooza baga nti ffe tetulina nsonga nalabyeko Mahabuba ne Sheikh ne Imam Kasozi naga nti kasenga kibanga oyo avaamu ffe wiiki emuse tujja kuba tuzireza ebisevinga byonna abaluwa eyo vashoni yaabwe eyange egamba nti tulina butuwa sente ngaeyange egamba kwate mubajje mugalu omufu omulala bamuyita yabadde chairman bamuyita Dr. Balonde yabadde chairman yafa Allah musaasire musomesa wange naye yafa naye abaliwo abalamu ababadde mu bino waliwo mugalu yabadde secretary general yenanyini mivuyo gino adakwaye mukama we bamuvotinga out of office omwezi gakumwe mabega kati muli mukamulegeya bwe balonze nga secretary general naye ono talinawayo na office naye weewuunye olwamuvotinga out of office n'alayira affidavit bwemukiyita ng'ali against bakama be
era birole bigenda mu maaso oba yanyiga nga bamugye mu office naye buli muntu avaayo shade naddala nga ba waggulu awo obulamu tatera kubusigaza obaffe bwagenda dda olozanze ndi mulamu nnyo wabula badanga bwagenda nofuna kubyala babuleti tulina ebisigala babuleti tulina ebisigala babuleti tetulina nsonga era bino mbimanyi nti byabulabe gyendi kuba Shemizata bwatyo yayogeranga ku bintu bino najja nakubira ddala awantu awo waggulu naye nga abamusupporting mabega batono si batono tetubanoonya bunoonya abantu babadde supportive mu mbeera eno kyekamusaala tubadde naye badde a big team Hassan Ibrahim Kirya the late Muhammad Kisambira banya wona tubadde nabo bagali ono badde mubi kabano bona bano Sheikh Kamulibye bona babadde part of that team bali ambuliru tiimu eyo ebadde nga bweyogera ku mba gyobeerawo naye omuntu yeekanga bwekanzi ate babantu bali wamu kikyabagasi nga nakyo kiro yakiraba mukama abayamba ate ne muteeka kati mubabuuzaako nti ate mwakoze mukyabana nga bwendi wale babuuza tyabange kyaba kitya tebasobola oyo no mukadde wange nnyo naye kasita bwetuba tetufunye obutakkaanya omanyi babyabufuzi nnyo nze bwotandika katemba siri wakatemba kakutuukako butuusi wakati mu kubawa ebitiibwa byabwe nti bakadde baffe bantu bakulu twala tugende. We are not after their personalities. Wabula we are after ebitawoomya nandigobe ebye bakola mu busiraamu. Our problem yoka ebisigadde ng'omuntu, we are brothers, we are sisters, they are Muslims, we are Muslims. But we cannot support the Fanagana bwebityo. No. Kisobola. Mutuulako wano mwekka ne Sheikh Kamlegeya ba Kamoga ne mutuula ne mugamba bale twogere kati nga tetuyina kamera tetuyina ki. Kakati no kakubulya move yasembayo. Nga omuliro gukutte twala tugende twesise ebitogi twesambye twevumye twekoze tutya. Intervention ya government nejja ngati mubadde mutya songa eno kanzimale songa zino kanzimale awasembayo head of state oyo yagamba nti ab'ekibuli office of the Supreme Mufti baleeta abantu 5 ne bano baleeta abantu 5 olwino ng'ensinkano ez'omu State House nazo tozibala nibo beerawo kiwoteri awo bwebajja ne babawa Professor Tarsis Kabwejere bamba bali babisuula mu kasero. Government yamala nebisuula mu kasero ng'ebigo bye ebiplaying etyo mu ngeri etali neesimbu neekomekereza ng'eritayiriza omuntu waayo neekomekereza ng'omuntu waayo emuletsewa. Walabe deployment bagikola. Fe omanyi abantu balumbye ku Supreme mwaka gwa 9 mu musimanyi oba waliriddawo. Wali kyali muto. Bantu bali ba Supreme wansi awo bakomekereza abantu 46 bina kamsimba bayiye buzira. Naye ne baleka ekizibu kyabwe awo. Ogwaffe obutegeera. John n'okulwanagana kwabadde munda mu muzikiti naye deployment wagirabye yabadde mpikiri babagezaako ndowooza kukugira bayinza okwetuusa onookugira mpaka ddi discontent eno abantu gye balina mu mitima gyabwe yo oligirowoozaako ddi
Gonowanga buyono mu kyamu protection. Mumufunyeyo. Toyina ky'osobola kukola. Kyeyime mufunyeyo obudde obusinkana head of state mwekanga tekuliiko ono gwe mwakanya. Head of state abantu nga bamusinkanye. Mukoye. Kyabimu emyaka 2 gano gabaddemu ebintu. Gabaddemu ebintu. Ffe tulina n'abantu nga tetumanyi bafudde batya. Okufa kwabwe nga tetutegedde bafudde batya. Ffe tulina amasasi. Tulina abantu abafudde amasasi ba Ibrahim Hassan Kiya. Bahiga, Mustafa Bahiga, Meja Muhammad Kigundu, Abdul Karim Sentamu. Abalwadde endwadde ezituluma tozimanyi. Bamuzaata bayingira mu ddwaliro toddayo kumulaba okujjako ng'olaba mayiti. Badokita Kaliisa Kawungeeza avudde mu ofiisi nga bw'ova wano nadda ewaka n'akutuka. Bino bingi biwanvu. Tetumanyi bwennyini bwayo wakati mu kusikanga n'omugwa. Wakati mu kusikanga n'omugwa. Bingi ebiiseewo. Paka abantu bakati wakiki obwennyini bwabyo kiki. Temulabayendeka bright future nti bbanga etusikidde omugwa tisikano kagenda. Tewali. Ajoga ayongera kujoga. Oba tweriddemu nnyo abasiraamu okusinga bano ab'amadiini amalala. Nga bwe muva wano nga muteesezza kino nga munnammwe abavaamu. Byonna mwebiri tewali kitaliimu. Tewaliiwo kitaliimu gwe kyoba okakasa. Naye ebigambo bibiri ku gavumenti nti sipuliimu eyo nze bwe nfunamu akangubanguba omuntu omu yaŋŋamba naga nti sipuliimu eno amaanyi gakwana ne bwe munaakola mutya amaanyi ne bwe munaagateekawo mulwanyisa kintu kya gavumenti. Kigambo ekyo kyali si kyangu kyakuyingira mu bwongo bwange. Ng'afaanagana ng'omusiraamu owa bulijjo gati awo kino kitebe kya busiraamu. Paka lwe yaŋŋamba nti munnange amazima gali nti head of state yateekawo ekifo ekyo. Alidi afugirewo abasiraamu. Ekitegeeza nti ebbanga lyonna buli head of state ajja kubanga ekifo ekyo akinako apahandi. Kyobola bati mukukizimba ani yasalawo. Ne bwekibanga bayetaaga kusiiga langi era bamugamba ti sebo mukama waffe langi yeetaaga kusiigibwa. Nawo bennyini tebasobola kukusiiga. Genda obinoonyereze. Kali yagala n'okugamba nti awo tewaliwo asobola kutuulawo okuggyako nga alina loyalite ne gavumenti. Kategeeza nti kifo ekyo kyobola kugamba nti gavumenti naddala pulezidenti yambako omuntu ono bwe kiba kyetaagisa ng'oyagala obukakamu bw'abasiraamu yambako omuntu ono aveewo. Mukakasa mutya nti bw'anaavaawo tebujja kuddamu kutundibwa. Omulala gwe banaabawa. Bw'anaaba tayigira mu ebyo anaabawaaki. Oli kwamugyewo lwakunawe katukuleetanga nawe okola mulomoto. Tubeereko ne sayidi bbiri ayinza okujja naye n'atunda n'amalawo banaliprotect. Tebajja kumutta. Naye ndowooza wabeewo ekikolebwa wabula n'okubeerawo ekikolebwa okukoma ku bantu abatudde awo obutamala ga mishandlinga properties ziri mu Supreme Council. Oyogerako n'ab'ekibuli. Ekyewuunyisa those are part of me. Ekyewuunyisa nti abantu be wandibadde olinamu trust oba be bandikoze kino nga kino nga executive committee eya UMC. Naye ate ebbaluwa tugirinanga ey'ebiyiisa. Bikolebwe. Nina ebbaluwa kuno nga be baasayininga Ssembabula atundibwe. Era wawulidde kiyimba waliwo ke bagassaawo nakati muleme kulaba bubi nkulaakulana twatunze eri tufune kye tukola wano. Kati abantu babuuza nti saawa eno obwana emabega wali wabadde owagira kyekituufu kyo kituufu ki? Kati no tukyali kwoyo omu naye waliyo n'omulala alina endagaano y'emu n'eyoona alwana bamuwe $19 billion
naye waliwo n'omulala alina the same agreement nga naye bamuguza nga naye agenda kujja tubanje saawa yonna tusondeera nsimanyi sikyowera tusikiriziganya byakusonde munamusondera munaava munakuma lwaki alyanga mu bumusonde lwaki alyanga omusonde ffe twabadde tulowooza tutaasa muzikiti gumu gavumenti egenda ekome ku bannamateeka baayo babaita bannamateeka bajjaji abalamuzi baayo njagala pulezidenti agenda agamba omulamuzi nti owange bino byoyogera si bwe batwe babikola ddamu wetegereze bwe naomanye ebyabadde ebukoto otuuka kweyo rulingi ofa ofa fayo bazikweseekwala kugenda waye twewozeeko terikwewozaako ebyo byowulire ebyo mu luvuuvuumu oluva ku Supreme Council nga beemulukunya tebali bamativu teba omulamuzi olw'okumuwa ekyoja mu miro bakuwadde ekyoja mu miro n'avuga ekintu kye teyabakkiriza beekanza akisazeewo nze ekyo kyesazeewo kugenda n'ekyo ne wala bagamba gavumenti yefuga abalamuzi abo alina omukazi eyabisazeewo neze mubuuza omukazi tya gwani anti ye nga jjaji kyeyasazeewo bannange namwe mulatulinyesa omuntu ku mitwe jjaji twogera ku busiramu obweza ku jjaji yasazeewo kale baje bakutwala tulabeko omuzikiti musasule gotolabange nakati okufuuka ensugga gotolabanga nakati okufuuka ensugga oyo ajja kwogera atayogeri talina namweta kwogera ku ebyo ateberedanga nekujja nga tekugendawa walekumisa nga kugendawo otolaba nakati okufuuka ensugga fe tubadde ba mitwe minini nakaseera oyo bamutunda era mutaasa kafeero n'aleeta tractor ajamenyewo ne badiployinga ndi omu nalinze ne bannange n'omugenzi kirya twatambula ekiruga tojja mujja kugumenyawo ne tractor netuzookya kati kwotuzookera ku nakasero aye ng'ojja ku National Mosque n'atasaala avaayo n'atasaala avaayo n'abatali basiraamu bali concerned so bino ndowooza Katemba waabwe gavumenti emuzeeyo mu kooti ebagambe baddemu ensonga eno kubasi twakiwulidde mu wiiki bbiri zino kibiina buddemukuboddaawo bikyaza abruptly nibakikubawo kati buli omu ayogera wakati w'abawagira n'abakola batya n'abokoozinga n'abasala abagezi basajja battu natwala tugende n'ebyo naye nze sirimu abo bakkiriziganya navuga nti ono ayonoonenga akwatenga ebisawo alye oba siteeki ebeeyo ejjenge esasula ajja alye ekirala abasiraamu bajje basasule enkya ajja kulya ekirala era abasiraamu bajje basasule womanyi kyekiri kale ebyo byonna bwebyo bifaanaganye naye no Katemba ate oli ayinza okutaputa kyentaputa endala naga nti baataddemu Supreme Council ng'akanyeebwa batunde ebira nze kugambye ekyalina a big question mark oli bwagamba nti tetwetaaga buyambi tetuli beetaavu bwe ziba ssente tuzirina naye nga tumulabye abadde atunda ebyenjawulo si bwe kuli kati ndi suspicious balina bye bagenda okutunda ebirala in case bino byebaga twajulidde twatugende ono statement gyagambye nti in case of anything if it comes to the worst Supreme Council tuli bagagga tujja kwesasulira balina bye bateesekeesa okutunda wali akalala lwakuba kali munda obwo mbu balina sente zibakubanja gavumenti era wali ziri biliyoni 6 mu biliyoni 6 zino bayinza okuba kano bakataddewo nga akatego mubasike gavumenti ebawa ku sente zino ziri za
basasuleko so kale ana katuwele bamativu nti sheyi yagamye takkiriziganya nammwe ebyamwe bimugamba sonda ki mujja kusondanga nga bebagira nze ekyange kigamba nti ekkooti bwebanga neesimbu endagaano zino ziriko abazisayininga eza ssente zino babasamoninge oba kiba kyetaaga kubakwata babakwate bakubakube munda babanoonyerezeeko ssente gye baaziteeka bwe kuba kusasula babasasuze bwe ziba tezimala banoonyezeyo properties balina ebyabwe abo batunde ebyabo abaali mu ssaga eno sente ezivaamu basasule banabbu bwe bagamba nti babagani obusonga ngaani bibyo nejjaji omukubidde wali naye akonde bajjaji natubuulira twakala abajjaji oyo nyiza okubuulira ekisembayo ekyo ekinene oyo yabadde namuluwumula oyo jjaji bamujeyo bujja jangu obeere omusango guno najja emisinde nakikubawo oba tebamuwadde budde bwetegeka otya bamugandi jangu okotamuze diirwe guke navaayo jaji kino ekigambo kyange nkimanyi from reliable sources wali mu luwummula ne bakuleeta obeere omusango guno novaayo n'okubulira agamba wano ageewuunyisa agatali ga busomi abakula yinza okubulira n'ekirala ekinene ono ali mu ddiiru eno bw'omanyi obuwumbi 19 ne mubeera nga ddiiru erimu abantu 40 ng'oli bajja kumuwaayo 3 no bajja kumuwa 2 basigala balyoke nga bakufu bulungi kakati ono mugalu eyaluka ennyo ddiiru eno yagiruka ne bannamateeka aba babiri omu bamuzaala eno waffe emmere bali aba nze sija bantu batokereza amannya agira mbaleka naye bali aba bannamateeka be bakola ebiragaano ebyo era bapuushinga olupuushinga lwotalabanga era waliwo be batadde ku nninga mutulemesa ssente zino ssente zammwe lwaki mutulemesa go and find out siri wala na information njiri kumpi naye kugambye nti eno information erimu essasi eryokya naye ekirungi ky'essasi erikuba lumu n'osirika lumu ne baziika obulumi bwabwawe teri bulumi okugyawo nga likubye n'otafa naye bino abaabirimu be bateekeddwa okubeera nga bavunaanibwa eyo yenkola entuufu si kukwata mumalu lwa busiraamu no ani yabadde mu buvuyo buno si kwemoolera ku bintu ebitasaana kwemoolebwako nze kugambye teriiyo oba kadidinaali oba ani n'akola ensobi tewali wasobola kusonga ku lubaga oba namirembe taliiyo. These are places of worship. Kiri ekifo si kyakumanyirwa kati bwe kituuka ku ogwo kati omuzikiti ogwo waffe Nansana ogwo ndowooza bajja kugamba nga kati baveemu ogwo mutwale baveemu ogwo mutwale bwentyo bijja okubeera ku William Street oyo omukulu yagamba nga tekubangako muzikiti wallahi nga tubadde tusaalirawo zinasomesezanga unavukalimu setamu ekiro buli lwakutaano n'otusaalira sola zaffe era bamutemula twakava mu ddaluswawo naye yagambanga nti ezo sitoowa tekubangako muzikiti lwagende nakasero nebifaanagana bwe bityo nakasero abantu baliwo kulwa amaanyi naye Katonda atusaasire amaanyi ago bweganakendeera kubanga kusino gakendedde kubanga abandi badde bakubawaawo amaanyi amanyi obagakudde kati ate nakirabako emabega
fwe tugendera okugendera Nakasero awo yali asinga okubeera amaanyi by that time omutabuliki yali alina amaanyi Nakasero awo yali Sheikh Kakeeto. Sheikh Kakeeto n'atandika mpolampola okukola ebyo bikolebwa aboolwaleero ne bakomekkereza ng'ekitundu ekyo bakitunze nga naye abisaidinzeeko bakiguze Mutaasa Kafeero bwakeera Bukenzi ku makya yoga nti amuveewo si wammwe kugambye ekiro ekyo nakirimu yava mu muzikiti ku ssaawa nga 9 kuba twagamba nti tebukyanga tukulingidde muzikiti bwina kutya nga tuli mu muzikiti olwo ne bakusibyewo nakati munda mulimu abantu bayita wansi we wali tooyi abasigaluga nti muwaleke baveewo mu mirembe ninga eri w'amaanyi n'avaamu n'atambula n'akola atya n'agenda ne ttiimu ye ne bagenda awola bakukwinzi we awali akatundubaali mubasaalira n'endengera naawe bakufulumya Nakasero ne bagenda okugamba nti teeka wano akatundubaali kalimaki olwaleero bazimbyewo enguudo oyagala toyagala bajja kugamba nti vaawo awo nyini awali akatundubaali nze nga ndi mulenzi muto ng'otusaalira Yidi yali muziri mu playground ye niira abantu bwe bato bagizanyisa era ku mulembe gw'oyo Kakeeto olwaleero basira kuti balinawo wadde ebbaafu gy'ettaka wadde agiki kati ne tukeera ku makya ne tujja mu ngeri yagamba nti ekiba kiba oba abatutta batutte ne tugamba nti Nakasero temujja mumenyawo tajja kugenda era kwaliko amasanyalaze ku nzigi baggaddewo twatugende abaana gabakuba nzikira omwana nga Yusufu Busuda bebakwata esuulu bakube ebibaati eyo nga bataddeko amasanyalaze ne tuyingira okuva n'olutandika okusaala naye mpaka n'olwaleero wakyaliyo omusango mu kkooti eyo Mutaasa Kafeero kyakiredinga awantu nga biggwe bitya kati abasiraamu we banaafootooka nga batufootoola wadduula utudihinu fayudihinun kasita ofootooka nga bakunyiga twafootooka ku William yetwali kati tufootooke ne ku Supreme Council abantu balina kufootooka no buli omu ateekeddwa okwoge buli yenna ku kitukwatako tumugambe kabeere pulezidenti mugati mukulu pulezidenti kisusse kino babeere abo abatuddewo twagati nedda batikulu temujja kukola ebyo mabega wali badde basoma ate omukulembeze tagambwako kati abakozezza kati bakaaba irimu kati yakyuse dda baga nti kati ate newatudde nawo nabo twalawo kati anaatuulawa so bino si birungi naye ndowooza biddeeyo bikwatibwe mu ngeri entuufu biddeeyo bikwatibwe mu ngeri entuufu abantu baleme kwemoolera ku masinzizo Okay, tweyanziza nye tweyanzege sheyi Omunauganda yenna ali eyo omusiraamu yenna ali eyo beera mugumu kuba kino tekyakutte ku basiraamu bokka n'abatali basiraamu babadde concerned kubanga National Mosque buli omu yeyagalyawo n'agamba ngenda ku kitebe ky'abasiraamu kuba abasinga kyebalaba ng'ekitebe ky'obusiraamu abatamanyi bitebe birala kuba ffe birala tubimanyi naye nga buli omu yabadde concerned webalennyo webalya n'ababadde baagala okusonda nammwe mwebale ogwomwebwe mwabadde mulaze naye Sheikh agambye nedda mulekerawo kubanga musonda ng'ate omuntu bw'atunda ate nga yemusonda ate nga omuntu bw'atunda ate nga yemusonda terujja kubeera bwetuti terujja kubeera bwetuti n'esente zaffe tezijja kwonoonebwa bwe zityo terujja kugenda kukola ttafaali n'abasula ettafaali tetumanyi lyalaga saagala ebyogera ebyenebafulimugaabiri naye naffe tutandika ettafaali tugizeevudde wano ng'omunga ngomye nti omuzikiti gwina gye gulaga teri okujjawo okututiisatiisa teri asobola kutwala tetukutta